Fa additive yuji bandiriza akadde kano mwasibye mutya bwe ndaba gifollowinga mwabali kata ne Saudi mbagamba nti muri bamaanyi bananga bali Saudi mbagala nnyo abali Saudi ne basinga okubanga bamfollowinga bane mwe bali nnyo okubanga mugifollowinga n'abali e Uganda bambi namwe muri bamaanyi nnyo n'abali e Uganda bandaga wano mwe abasinga okubanga mumfollowinga abali Saudi Arabia namwe abali e Uganda wali nabbe esinga okubanga followinga Fa additive wali ate n'abali e Canada iri abali mu ggwanga erya Iraq mu Baghdad yawo akabuga bakayita Baghdad kosa ne mu ggwanga lya Canada awe Toronto abane Uganda bali Canada mu Toronto mbatumideko ne mbagamba nti muri babode nnyo okubanga mu followinga wali ku University of Chicago mu ggwanga lya lya America namwe mbagamba nti muri bamaanyi okubanga mugi followinga wano mbane updates zesigika mbana mawuli aga trending okwetula eggwanga Uganda na josinzide okubanga followinga okwetula ensi iyo ne lyabali mu ggwanga lya Germany mu kibuga kibaita Berlin mbebaza waliwo Kadama yasazeewo okubanga munnanga afumbiddwa omuzeeyi abasinga bagamba nti naye abaza ensimbi abaza byabugagga Kadama bankuba kyeyo beegulidde okubanga abakola ki okubanga bafumbirwa abasajja bakyerupe bannamukadde era nga munnange boolengerawo mu kifuananyi nga boolengerawo mu kifuananyi mwana muwala ne namukadde mwana muwala mwana namukadde we yali nkuba kyeyo ali Kadama ne munaye n'akola kinabikowa n'agamba waayi lwaki sifumbirwa erikadde era erikadde yalifuna liiryo liraga lina ssente era nga lyamujja kata era nga essaawa zino banga lya mu ggwanga lyaki mu ggwanga lya Germany gye bawangalira gye bali akadde kano ekifaananyi ekyo kya mwana yali nkuba kyeyo yasokera Saudi Arabia nadde kata kati kata gye yasanga lina mukadde lino lirimutwala mpaka Germany esano gye bakola ki ajibali mwana muwala ono ayitibwa Nakisitu Joweria Nakisitu Joweria Munnayuganda ennaku zino bankuba kyeyo tebakyafaayo kasita ebeera nga alina ensimbi manyi lyabagamba nti nze omukadde ne waba alina ensimbi bannange nze ngenda naye naye baba n'omukadde naye asusse nuziba nsimbi bannaaye nitasuulika naye bana bakadde bano bamulaba baba bawunya obukadde babanga bobulaba essente nga zikukudde be bakadde bano nze newunya bano abaana n'asula naye n'amunywegera abamu bagamba nti abala nsimbi era ebyobugagga akakadde kalina essente kalina ebyobugagga mu Germany kalina ebyobugagga e Germany just eri gye kamusanga kaali kagenze kuwummulamuko gye kamusanga eyo ekkata kaali kagenze kuwummulamuko ka vacation gye kamujja ne kamutwala e Germany gye bali akadde kano ne mwana muwala Joweeri yagolengera mu kifaananyi Munnayuganda bw'ate bweyewangulira omukadde bankuba kyabasinga nti ebisesinga bagamba nti ebisesinga kirungi okufuna omusajja omukadde ng'alinamu ku ssente kuba oluusi bw'afa ebyobugagga biba mmanyago ebisesinga abasajja bano abakadde oluusi baba baliawo nga tebalina na baana nga talina baana nga kibategeeza nti bw'oba ogenze naye mukola kimugenda mu mateeka ne bakola ki nawe ne bagatta omu ku byobugagga bye by'alina ebisesinga oluusi omukadde ono eri abakadde bano bambi oluusi baba ne laavu bamugenda mu mateeka agamba nti ono omuntu wange omukole kimumuwandiike bwenfa ebintu yakola ki yabitambuza bizinesi zange yazitambuza Kadama bagamba nti nero nalyo kkubo lyakugaggawala tinobwe nago muwaato agakugaggawala nti oba ofunye omukadde wo ng'alina akasente ng'emyaka gigenzeredde oba oliawo ng'owoominga buwoominzi nti waafiira ng'okola kinga weetwalire emaali kubanga ebisesinga buba ne laavu nti buno obukadde buba ne laavu kakana kakoze ki kakana kakuwadde ebyobugagga byako byonna kubanga noba bukimanyi tebukyalina lugendo kati abikwasa gwe n'agamba mbikuwadde n'alyoka kulekera za apartment n'akulekera business mawanga g'abazungu eyo nokakana kugamba ng'ofuuse miliyoniya oba biliyoniya Kadama bankuba kyosebo abamu bagamba bo tebafa naye abamu bagamba nedda nze kaabulangana okubeera n'omukadde oyo awunya bw'atyo naye nga tudde amazima bana bakadde baba bawunya
babanga oba nkyogeri ntya babanga olaba ssente ezikukudde. Jjukira abakadde bano balina empunya yaabwe yanjawulo okuyaffe Abafirika ebyaddala. Omuzungu ne waba si mukadde era bano n'enswa ezaabwe ez'engirigiri ezitategereka naye kakati omukadde ate yekisukka. Omukadde yekisukka. Bazungu omuntu osemberangako muzungu mukadde. Muzungu mukadde bakaddiwa bubi kati mulengero ono bwafaanana yenna ayinazo omulengero omutwe. Omutwe gulinga ng'oguliko okugamba okukula. Nga walaba omugaati bwe gukukula ate engeri omutwe gwa muzeeyo ono. Bo batyo babeera baba baakukula. Mulange ebyo Kadama ye agambye akabulangano okukula zikanegeri n'ekizeeyi kyange saagala kumanya saagala ntegerera mundeke neeyagale. Nkuba kye bw'atyo bakoze eki bw'atyo bwe yawunya emirimu gy'Abawalabu n'agamba zikaŋŋende. Era omusajja gwe yafunye musajja businessman. Era ono alina kampuni eziwerako mu ggwanga lya Germany, kampuni zifulumya byakunywa. Zifulumya juice ono mpaakinga obw'obucupa. Juice oyo omuzeeyi ono kiraga nti alina factory ezibukola ezikola bu juice obwo babusupplyinga mu Germany mu bibuga ebisinga ebyenjawulo. Bw'atyo Kadama nkuba kyewe yewangulidde olulenzi lumbula kalevu. Olulenzi mbula kalevu. Awoomingira bya bugagga agamba nafunye ono maze kati ba Kadama basinga. Akolewo Omuwarabu nga bw'atagetinga step ye ekyeddako. Manyi bagamba kirungi okubeera ng'oli stand by buli kaseera. Kirungi okubeera ng'oli stand by buli kaseera. Ate buno obuzungu bwagala nnyo Abafirika, bwagala nnyo abaana abaddugavu. Bwagala abaddugavu. Ebisesi ng'abaana bangi abakola ki abafunye chance mu buno obusajja buno buzungu. Baakana basigadde ebyobugagga byabo. Ozannya gwe n'okuzannya. Bubafuna nnyo bannange. Bubafuna nnyo. Naye nga munange ensonga zeezo bagita Faadi TV yuki mbagala nnyo mwena era mbeebaza ne mbagamba nti muli b'amaanyi nnyo okubanga munfollowinga. Ne kugamba nti comment section weeryawo bakabuntira mu comment section twesigalenga ofollowing abateka bali Saudi Arabia Qatar akosa ne mu ggwanga erya Oman. Nimbeebaza ne mbagamba nti muli b'amaanyi okubanga munfollowing ne gamba nti comment section weeryawo bakabuntira mu comment section twesigalenga ogifollowinga. Bw'atyo okuba kiwewangulidde olulenzi embula kalevu. Enswanyu olulenzi enswanyu bw'atyo byali owangulidde lulinamu essente lwakolamu ensimbi lulina apartments mu Germany z'abapangisa. Ozannya gwe n'okoznya lulina factory etunda byakunywa ne bapaakinga mu bucupa. Munange byebyo mube bulungi. Faadi TV gye mbagala nnyo mwenna subscribinga nyinga kadi mwera.